That's a good one. Tusinze abatukyaziza tubasinziza omupiira chances tukuleetinze nyingi nekiraga nti omupiira gwaffe kubadde gusingako ogwabwe naye luck came their way ne tulaba netuconcedinga penalty very unfortunate naye nga emikisa tubadde na mingi n'omupiira gubadde mulungi era tulaba nti tetuwedde mu maanyi tujja kweyongera okusamba obulungi yo win tugifunye kuba gye tubadde tukoleredde tegubadde mupiira mwangu naye strategy yaffe yabadde yafuna bubonero busatu era tubufunye ffe tuli waggulu w'ekimeeza so kirungi ekyo kuside yaffe. It was a hard win, but a win is a win no matter how it comes about, because we scored and they didn't score, so that's where we have an advantage. We really worked for it. We have been preparing for this game and we are determined and we are positive. We knew we wanted the win badly and all of us, we expected it.